alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nnyo program jogena masoro okubanga olaba the voltage geba masannyalaze gennyini buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi ate okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga ate njikutuusaako naye nga munnange neetonda awo olwekyo ekibaddewo ebyuma bino munnange tukozesa bya muzungu bituuka ne byekyanga obaolyawo ate ne tutuba nga tutaataaganyiziddwamu naye bwe tuli nnyo okuba nga tukuweereza era nga mu studios ntuddemu ne mwami Alex Rovans Lwanyaga ava mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'atuula ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo ate akulira local government desk n'ebirala bingi nnyo munnange obaolyawo byakola tuli naye mu studios okunogatako mwami Mayanja Robert Wels awo nava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change. Olunaku luli ate yatubuulira kiwayiwaagwa naye yatugamba ali mu kibiina kya FDC talina saidi yonna naye nga munna kibiina munna FDC. So wetuviiriddeko omulundi ogwasoose mwami Alex yabadde akyatubuulira ku roadmap yafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda okwetegekera akalulu ka 2026. Tugenda kuba tuddawo awo katono nnyo obaolyawo ate bwe tunatandikira okubaganya ebirowoozo ku miramwa gye tulina olunaku olwaleero okuli ate okuba tooki mu nsonga zino eza banka y'ensi yonna okuba nti tezikyawa oba tezigenda kuddamu kuwa Uganda looni yonna munaye nga ensonga gye bawa kwatagana ku teeka ery'ebisiyaga omukulembeze w'eggwanga lyateekako omukono mu Meeyi w'omwaka guno ate n'ensonga endala obaolyawo ze tulina ezikolekana ku kibiina ekya Forum for Democratic Change twebuuza bo banaasobola ate okudda ku lugendo lwe twali tubamanyiddeko oluvannyuma lw'okusinziira ku ebyo ebiriwo n'ebigenda mu maaso naasongamu oli olunwe n'oli asongamu ono olunwe kansooke ennyaniriza abakulu batulamuseeko then ate tweyongereyo ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Mwami Alex ntandikiddewo lamusa kuba tulaba omulundi omulala then abatulaba nga nziramu okwongera okukomawo gye muli era okubaaniriza n'okutugoberera bibaddewo naye yenze Lwanyaga Alex Rovans avudde mu kibiina kya National Youth Platform ekiganzi yo wano okwongerako ebirowoozo ku ggwanga okuwa ebirowoozo byaffe ku mitwe egutuweereddwa ku mitwe gye tugenda okwogerako emusanyufu okuddamu okulabika gye bali. Weewaawo mwami Alex tukwaniriza mwami Mayanja kazendalo nkakuweereza tetwasobola kuba ffenna sabbiiti ewedde naye olwaleero kyamikisa mulungi nti wooli. Well, abatugoberera ku voltage mbalamusiza nnyo mbebaza emirimu nsasira bonna abafunye ebizibu nange wikitemberedde nyangu mwanyinaze Jessica na Mayanja fiira mutabani we bamuziika jjuzaawo enga ewa wano wemuli enkoko
Namawojolo side awo ate mbufu bwe bumu tata wange Kakonge ye musika wa jjajja azaala taata naye nafiirwa omwana wa buwala ndoza era n'emyaka gye gimusobola wiiki ze ku lwange tebadde nyangu gye ndi mugasseko obukwasi na bino ebitugugumula nga tutudde nga twebase nga tutunula ebigenda maaso mu kibiina kya Forum for Democratic Change wabula njagala kwebaza bannayuganda okuba nti mugoberera ensonga zino so yenze munnansi Mayanja muzzukulu wa Mukajanga wano wewaffe nali n'ettaka lyaffe ebitiibwa ate nga byeyongeddeko ekyo nakyo tujja kyanjuluza mpola ndowooza tukitandikidde wano tugambye yenze munnansi Mayanja Robert wano wewaffe nali n'ettaka lyaffe. Okay. Awo nja bikubuuza ebindooza nga tuvudde ku mpewo kasooke tuyiteko ate mu oba oliawo tutandikire ku nsonga ez'enjawulo katutandikire ndowooza ku nsonga eya World Bank oba banka ensi yonna munnange gye buvuddeko twalabye tweet ate ng'etutegeeza nti munnange Uganda tebagenda kuddamu kubanga bagiwola oluvannyuma lw'etteeka lino ery'ebisiyaga lye bagamba nti lisobola eddembe ly'obuntu n'ebirala bingi nnyo naye waliwo abeebuuza nti tuvunname okuba nti munaye tufuna sente zino bw'oba otunuulidde bajeti yaffe eno gye bakasoma gye buvuddeko etundutundu eri sente we zaali zigenda okuva zaali zigenda kwewolebwa mu banka ensi yonna munnange okusobola okuba nti wabaawo ebintu ebirala ebikolebwa naye ng'ate kino kiyinza obutasoboka olw'ebyo ate nga munnange bwe biri oba nga bwe bitambula naye projects ezisinga oba sectors ezigenda okusinga okubeera affected oba ezigenda okukozesebwa ennyo mwe muli ebyobulamu ebyenjigiriza ebyenkulaakulana oba oliawo n'abanoonyi b'obubuddamu so sectors ezo oba ne projects ezo zebabadde nga bakola ezigenda okusinga okubeera affected oba okukosebwa munnanga ate olw'ensonga eno eya World Bank naye mukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni naye yavuddeyo n'abaako obubaka bw'ateekayo n'agamba nti obawaye ffe tujja kukulaakulana oba looni weeziri oba looni teziriiwo munnange eggwanga lyaffe Uganda lijja kukulaakulana abo nno boolaba ku screen yo bwe bubaka omukulembeze w'eggwanga ate bwe yataddeyo munnange okubanga ate akoona ku nsonga tujogeddwa bwe tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero abakulu basese simanyi kibaseseza naye kantandikire mwami Alex awo njagala tutandikire ku nsonga eno munnayuganda yeeraliikirira ekyenkana ki omanyi lwaki tulaba handwriting ng'ezomala ebintu biri olino kubanga ono balwa bwe twawandiika nga tukyali ku kiraasi I love you olinga awandiika n'abutayako n'obumuli bwabuzeeko kamuli ensonga nkulu naye tusonyiwe bannayuganda okusekamu naye ng'ate ensonga ki nkulu ekisookera ddala omuzungu si yatwagala ennyo naye nezabadde atuwa nazo si zetubadde tutegeera ennyo kubanga World Bank bwegamba nti ejjawo projects zaayo etuganye tegenda kuddamu kutuwola ssente kubanga etteeka twaliyisa nga bulijjo sinsanyufu kwe kyetulina okuba nga tukola tulina kuba nga tugisanyusaako kubanga etuwola tekyandibadde nno kibi nti mu kutuyamba tutambule olugendo lw'okukulaakulana ebadde tukwasizaako naye ate olukubanga mu kutukwasizaako ye eyina byelondobamu eyina human rights nti eyina ebyo omuntu byandibadde yenyumirizaamu ye byegoberera ebitone nnyo twakuba n'omulanga oba tuba tukuba emiranga nti bannange omusajja gwe muwa ssente n'agula mundu n'akola ki abantu nga bafa abantu nga bawambibwa mukozeewo ki bakoma ku bigambo they will never act ku ebyo abawambibwa oba abafa ku 18 ne 19 22 abaali bafa mukulu Museveni n'ava n'agamba nti abantu 5 Banna ye bamanyi n'agamba 22 bafa by stray bullets naye ati 32 bo kyali kibagwanidde okufa awo tebaayogera naye tetumanyi nnamba y'abameka abafa ku lw'ebisiyaga kuba data tetumuyina naye ekyo kyo kibakwatako nnyo era bayimiriza ne projects ekyo nno kukuba nti selective application of batulondobamu ebyo balina okuteekako obudde bwabwe ne batasibanga tebatuwadde mukisa nga bannayuganda ffe bitwafekitinga mu bungi mu bunene bwe twogera tebawulira
So nze nno ndowooza nti kiki omulamu gwa ki ekiddako ki ekiddako wawulira nti waliyo amayumba agalimu ssente zabadde batuwola nga gapayiringiddwa zikuumiddwa mu buyumba obwo bannyini baazo banoonya bunoonya bafuuyirako zireme okukula kyekiseera bazijjeyo zijje mu saturation zituyambeko mu kaseera ke tulimu. Ekyokubiri bwe tuba nti tetugenda kwewola financial discipline ya gavumenti efaanana etya bwe banga yateekateeka trillioni 5.2 nga ye budget ennene bwe ntunulira wano ku budget speech yaabwe yennyini gye baakola nga balaga nti mu misaala salaries baateekawo trillioni 7 ne bilioni 3 egyo misaala giriko gyoga nti salaries nga gyo giriko okujjako pay as you earn giriko okuba nti waliwo akasente kebatema ku muntu zigende ziyambeko omulala omunaku kubanga bwofuna omulimu mu gavumenti wandibadde olina kyoddiza ku munaku corporate input naye ate bwe bagenda ku ssente zebafunanga mu allowances zebafunanga zetwandise baziyita non-wage payments zo ziri trillioni 13 nga kitegeeza nti ku ssente zetujjako omusolo zo ntono nnyo naye ate zitavaako omusolo zirekubisamu emirundi 2. Wuliriza eno mu non-taxable revenue basuubira kuŋŋaanya trillioni 2 naye ate mu kusipendinga mu zitakuŋŋaanyizibwa zitagibwako omusolo ate bagenda kusipendinga 13. Kugamba n'obuuza lino eggwanga ddyo litegeerako ddi okuyamba omuntu wa bulijjo ategeere ekyo ekituufu. Omutwe omukulu kugamba nti baagala kuteeka ssente nnyingi mu kulaakulanya eggwanga nga bayita mu industrialization mu simanyi okusembeza akatale okumpi n'okulaba nga IT gye bayitamu okulaba nti tukulaakulana. Facebook nzigale okugigendako obypassinga n'onoonya VPN. Kati bwobanga omala ku bypassinga n'okozesa VPN okugenda ku Facebook kitegeeza income gye twandale tufuna nga tugoberera omutwe omutuufu gwe baako fiimu gye bagoberera ate olwo bwe bagwetemera. Kati expenditure netuba nti kyetwandibadde tukola ng'eggwanga kwandibadde kunoonya biki ebirina okukolebwa okuliolizinga kyetulowooza okutambula okugenda mu maaso wadde World Bank etujja because mukulu Museveni akugamba oba we bale bati baliwo tugenda kukulaakulana tutya ng'olwedde okkiriza nti olina enseekeezi olina abakusekeeterera olina ababbi mu gavumenti gwe kwennyini ng'okkiriza nti nga tufulumiza ssente tuzeewoze ezigenda okuteeka project ekalamojja amabaati bwe bagabba tolina gw'osiba kubanga gwe bataddeyo asigala gwo mu defending akole kyaveeyo kitegeeza n'obutono bwe tuyina busigala nga bubbibwa. Njagala okubuulira nti solution yandibadde mu kuliolizinga ki ekirina okuba nga kikolebwa ekituufu ng'olina baminisita abagenda mu kinaana nga buli omu alina emmotoka emabega ne mu maaso lead car. Bwe tugamba nti solution yandibadde emmotoka ezo zibajjako otya ababakuuma ne basigala nga bali mu mmotoka zaabwe zino n'ozibajjako okusobola okukendeeza ku mafuta patrol eyo gibadde bakozesa emabega ne mu maaso buli emu gimugyeko gisindike ku police station ze wajja omuntu afune security ng'agimuwa n'abagenda okumuyambako bafunye entambula because police posts zekwasa tezirina ntambula tebalina mmotoka nga patrols naye ate ono omuntu omu akuumibwa emmotoka 2 emabega ne mu maaso. Solution would be ng'osala ku your expenditure ate oyongere okuba mu nnansi obukuumi kubanga ogenda ekisookera ddala ebintu ebigenda okusalibwa tojja kusanga muntu wa bulijjo nga tojja kusanga minisita nga bamusazeeko ssente zafuna ng'omusaala ne bagenda basala eddagala libadde genda mu ddwaliro nga bagamba gavumenti tekyasobola kwewola na kumaintaininga ddagala bweriti tekyasobola kubanga ekuwa visa ez'obwereere kiba kitegeeza ebyomuntu wa bulijjo byo bigenda kusalibwako there and then directly. Naye ono omuntu ali waggulu asalawo ye talina kyagenda kulowooza nti nze nfiirwa ki like trillioni 13 eziri mu non-taxable ezitagibwako musolo zo togenda ziwulako nga zikendeddeko kubanga ekyandibadde ozifuna oluvannyuma lw'okukola omulimu ogw'enjawulo. Otherwise salary wamaze omufuna amiitinga akusobozesa okukola omulimu ogwo olagereka milioni 10 nga gwe musaala gwo kitegeeza omulimu oba ogukoze naye ne bakwongerako kali ka allowance olw'okuwasuzeeyo tukuwaddeyo pa DM ebyo byandibadde bitemebwa so that trillioni zino zibadde 13 bwe tusanga zigenze ku trillioni 2 nga tumanya okay tusevinze kubanga bali basuubira okuwera trillioni 5 okuva ebweru
wetugendedde okutuuka boku statistics zaabwe tugenda okutuuka December 2022 nga tulina trillion ezibanjibwa 80 trillion ezaali zibanjibwa naye ne bagamba by end June twali tulowooza okuba tutuuse mu 88 according to them nga twewola kati bwe twali tutuuse mu 88 nga domestically tuli mu 29 kiba kitegeeza entambula yaffe n'enneewola yaffe already yabitege kati ate tufunye ekizibu ekyokubiri nti n'abadde akuwaako ng'akuwaako grants ng'akuyambako n'akuwaako ezo ezilinient nga zikolako ebirabikako akuvuddeko katugenze mu lutalo lwa Soviet Union versus NATO bw'omulabye ng'agende egundi Russia ebyabadde agenze okugaziya era bwe yagenze yayogedde ojjukira bulungi yayogedde history wa twali luddawa tatambula tutya n'abasajja bano baatubeererawo bakola biki okutuddiza ddala mu ebyo bano nabo ne banguwa ne bagaa okay anti tuli bannato katukinyumyumyule tosobola kukyebuuza lwaki yabadde mu Russia ate omusajja yafulumiza akatambi kagalanga yafa atya n'omanyira ddala nti kati olutalo lutugenzeemu munnayuganda nga yeesiba ebbiri ono amukulembera yandibadde amaze okuwa solution eri practical naye wawulidde nti bagenda kuddamu nga twatambulako omwezi gumu bagenda ate kulivayizinga kyolede nga kikyamu gwe kimanyi nti kolosachula edisikasinga 2024-2025 budget etandika September omwezi gumu okuva olwaleero wadde nakutambula kwadde emyezi ebiri naye tugenda kutandika okudisikasinga te budget eddako ngeno weda ate mwana gidisikasinga naye mugitereeze kati akavuyo ke tuyina twandibadde singa twalina abakulembeze abaagala ensi yaabwe n'abajagala nga tebatulimba yagamba talina muzungu kyamugamba yagala talina naye bwe badde bakola budget nga tulowooza tugenda kumwewolako sente so solution yandibadde mu bintu ebituufu ebigenda okuyamba omuntu wa bulijjo twetemeko twefiirizeeko ffe ng'abali eno waggulu abayita abakulembeze abasalawo bongere services ezo balina okuteekamu ssente n'akatono ke tukuŋŋaanya wano kasobole okugenda okuyambako omuntu wa bulijjo tulema okujja service ku muntu wa bulijjo nga tumugamba tetukyasobola kwewola kubanga yegenda okuba lwe lugenda okuba oluyimba lwa buli government official anti okimanyi batujje koloni omwana otajja kusoma kuba batujje koloni tokyasobola kufuna ddagala mudala kuba batujje koloni lugenda kuba luyimba tezigenda kukolebwa kuba batujje koloni batubbe n'akatono tulina wano kubanga beekwasa batujje koloni so turealizing the actual key issues entuufu neyanziza nnyo mwami Alex nja kubaako mawoko gy'oli katono ne mwami Mayanja Uganda tesobola okuyimirirawo watali loans zino oba watali kwewola nja kutunuulira ekintu kino from two perspectives one a strategic position of Uganda Uganda eringa omuwala embeerera bw'atuuka Haji bw'aba amuzize nga amukomezaawo muwatalaka waliwo graduate ayagala omuwa sempeta Matez World Bank ne IMF bavuddemu what is interesting ensonga gye bagaba they have put themselves in a laughable position gamba otya abantu bobadde okola nabo business sigenda kuddamu bawola sente mwebaka bubi baki mwebaka eno temwebaka eno that already projects them n'abantu abali excessively dubious naye kyenekakasa as the Western powers closes their taps, the East is receiving Uganda with both arms. Today, one China is here. I can even whisper North Korea is here. Russia, that one was an inauguration. So, bino bigenda tusumbua lwansonga tulina mindset ya no change. But in reality, Uganda is going into a transition. We are transiting from something to a new era. Abagenda okubona abono of course beba omuntu ba bulijjo bannansi abatazuulanga bunnansi bwabwe nga muganda wange bwagambye nti one soma system yaffe tesobola kuyimirirawo nga tewaliwo sente zakubba bako era bwe babange mu central coffers weddeyo babba kuziri wansi w'ebitanda byabwe ntegerekese kyokulabirako kyekyanandala yewola looni nga yebolowa ate nga yerenda naye nga talina kwogera wa sente gyeyomeka. Now that completely describes behavior yaffe ne sente. So kintu kimu bano bamala dogenda mu east omanyi China looni zeyakatuwa
bana batuzimbidde enguudo eziyita mu bbanga. They are willing to give us more. Yes. So we can do without World Bank. For that much, the sirina kubuusabuusa. Abalala bayinza obeera ne bakaaba woowe tufudde World Bank. No. Nabo si ababadde abalungi ennyo. Si abadde abalungi ennyo. Wabula waliwo ebintu ebitinitimbi badde bajja nabo. Badde nga badictatinga development and governance. Abaga nti bw'oba oyagala okukolagana naffe, at least be on the path to democracy. Era buli naku baratingana, this one is the fastest growing democracy. This one is a democracy. Kakati balibo bannaffe tuli mu buzibu nnyo, tuli mu katuubagiro. Tubadde tusoma democratic system, human rights including respecting the LGBTQ. Kakati balinganga aba withdrawing. Of course, withdraw yabwe etegeeza they are going to counter. Bagenda kukola revenge. Kakati tugenda mu mikono y'abazza. Bazza. Mindset ya chairman Mao Setongo, because yagamba in pursuance of development nebo tabantu omutwalo gumu. Kiwulira baganidde kutaka. Oyagala kutandika commercial agriculture batte. How can a peasant you understand now? Kati nze wenyinza okutunuulira ye Munna Uganda transiting atya mu bino byembadde women is manyachi children's rights heritage bitebiriyo China bitebikola ki. So I predict that state is going to continue the luxury it has had simply because balinawo lendo omulala ate ye atabuliriza nnyo webasootya lwaki okubanya abantu lwaki akalulu kaluddewo lwaki wabbye ennyo obululu ebyo abalasha obudde tebabulina. But discussion yabwe eri nti nuclear plant yaffe eri eyo mu bizingesese, what is the progress? Ti etambula bulungi, ti amafuta tukoze tutya. Kirala kye njagala okwetegereza, Museveni abadde amaze okukola agreements ku mafuta where France is Total. Naye jjukira nti waliyo ne ka company ke bayitaani akali ak'Ebungereza ke twatwala mu kooti ka minimizing shares zaako naye teka pulling out completely. Now I am waiting to see how World Bank and IMF financial systems zaabwe bwe zigenda okuplaying out ne deals ze babadde nazo mu Uganda already ziri mu pipeline. Awo nze weninza okulaba, but nina eksuubi mu kintu kino nti sente z'abalasha bwe zijja n'aba China tubalabyeko bajja ne sente zaabwe. Owulira tebajja kuwa mukisa gwakola luguudo lwa biliyoni 4 oteekemu 2. Ntegerekese bajja kukola biliyoni 4 bateekemu 2 naye 2 bazeeriire. Kakati bannayuganda babadde baliira mu biprojekiti bya World Bank, because World Bank yebadde nge baweereza sente baga ne companies mulowooze kweno neenu gye mwagala gye mubamuwa ne ku zino. Kati loan ye China ejja nga ne company egenda okwe-executing nga bagireeteddeko n'ebyekozesa byonna ne sigala banywa waawa we China. Bintu bibiri bigenda ku happeninga. Munnayuganda agenda kwavuwala nnyo, naye bw'anaayavuwala ennyo ajja kubanja muli okumpi, ajja sookera ku kansala ameze ne gwe gaayigwe gw'ofuna omusaala buli mwezi naye ozukka ssaawa 4 ddala kiki ky'ogatta ku kyalo kyaffe tukuwa omusaala gwaffe oyo bamuyiseemu empi. Bakansala bagenda tandika okutambula nga beekweka nga bambadde element banoonye mu pi twakuwa emmotoka twakuwa ipad tukabula katatu kuwasize n'omukyala naye kiki ky'ogatta ku bulamu waffe. Jjukira bano bagabe badde nga batuula parliament naddala parliamentary commission tula ne baga nti waliwo looni. Okiwulira minister of finance najja agamba committee muyise looni ala nti tugiyise ezaffe ziriwo. Ogenda nti abaka ba parliament beeyongeza. Okiwulira kakati eyo badde nga bakiriyalingirayo state house ejja ne proposal ya looni. Parliament nemubuuza mugenda kubbako mmeka nti si nyingi nnyo bwe muba mu byezo naffe tugenda kubba zino mukkiriza naffe tubbe zino nti looni mugiyise. Bw'oba owakana buuza emboozi ya Eastern Express ne innovation ya parliament extension ya parliament abanene katabe egwe malaka ndiddeko zino
naye gwe zino zotutte ennyingi yaga nti kale ffena tuzifiire. Bino ebyobulamu bwe binaafa abakazi bagenda zukuka. Abakyala baffe babadde n'obuzibu nga buli ssaawa President Museveni abaleetera oguboozibozi ogubawo essuubi ne beebaka gye bali balinda emyoga balinze parish development model sente tewali ntegerekese. Kakati President Museveni yali abadde ngajja ng'ayinza okujja mu region nga Northern Uganda n'azimba akaguudo okuva eggulu paka ekitigumu bebakalanga we are constructing when we came here. Kakati agenda tuuka ekiseera ng'ekyo nakyo takisobola mu budde because transition to the systems, the eastern systems tetunaba gikola ki jukira tulina okuddayo bano bonna ba permanent secretary tubasomese tubatutya mweno system empya sente zitambula zitya obimanyi tubibaddemu simanya structured adjustment programs. Kakati tulina okubiteeka ku ttaka tuzimbe system ki empya mu process eyo sente nyingi gundi abundance ya cash ebaddewo egenda kende ate abasajja baleeta kati system eya electronic currency bajja kusteeka sente ku account ya Mpigi district nenga teziri ku account mu paper form just bakulaga digiti nti mulina sente bweziti. Kakati awo nyine wenjagalira okubuuza Mayanja eggwanga liina emiwaatwa awava sente zetukozesa okuyimirizaawo ng'eggwanga olyawo n'emisolo zino zisobola otuyimirizaawo nga tetugenze mu kwewula okujjako nga abannansi sikyakozesa kigambo abantu koza abantu kiri blood nenjogera ku bannansi beboka constitution bewe obuyinza kubuuza ku bibuuzo bino. Bannansi nga bazeeyo ne beefumitiriza ku bunnansi bwabwe ne bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kuholdinga abakulembeze accountable bafune financial discipline ate bayiga okukola project ezigasa abantu so se ezigasa accounts zaabwe. Omuntu azimba oluguudo naye nga life span yalwo ya myaka ebiri naye nga luli expensive nyonyo lwaki akolera abannansi abataliiwo. Abantu baffe tebalawula kiki kibagwanidde ku kibaweereddwa buli kye babaleetera banaye mwebale otuwonyeza enfuufu y'ebusaabala oli naakola akaguudo nga kenkana akalimi k'enkoko nokala nti kamazeewo obutitimbe wayita emyezi ena nga keetaaga lipeeya. Kati olw'okuba nti luli tubadde nga tukaayanira ebinnya nga Museveni atusongera ku luguudo olupya lwatema ng'ab'ebinnya tugumiikiriza ab'ewakiseka nga sipeeya bakola because buli wekuba ekinnya oba onoonya sipeeya. Kakati ekiseera kigenda kutuuka nga sente ezo ez'okujaajaamya ebyo bye mbadde nga muwulira mu zino sente za NRM wapi bigenda kuggwa. Kakati omuntu atuule eyo alime lumondewe Uganda Revenue Authority ajje bale ebikata 1 2 3 4 tukusuubira ojja funa emitwalo 7 tuweeko ogwo mwaka 7 jambia. Mwami Mayanja ajja kubaako maboko gy'oli kasookezerawo Mwami Alex. Mwami Alex oyogedde nnyo ku nsonga ya financial discipline oba okuba n'empisa mu byenfuna byaffe ensaasaanya n'ebirala byonna naye nga wano mu Uganda kisoboka ne tuba nga tuteeminze oba tugyewo kiri kye tubadde tuspendinga obuteebalirira oba obutajjukira nti munnange embeera gye tulimu oba oliawo ng'eggwanga si nnungi tutaspendinga bwe tutyofa mu nsi muno bwe ndireetinga ku 2020 covid okimanyi nti Munnayuganda yakola mangu adjustment mu bulamu bwe ku mbeera gye twafuna nga omuntu yali afulumye emitwalo 2 alina kusaviringa ku 15 kubanga akimanyi talina gyagenda kukola tuli mu lockdown. Munnako nti ezasooka twasooka ne twejjala of course twasooka ne twejjala byange olabika olaba okyalinawo abiri asatu kyengezaako ogamba nti kasita omuntu amanya nti sikyalina ene solution ajja kuadjustinga naye ekyo tekiri ku Munnayuganda yekka noona asalawo ku ebyo byengenda okutambuliramu yandibadde akoze kyekimu. Nze okwerumya ne ngamba badde ntambulira ku boda nga nkozesa omutwalo kati olw'okuba tetukyagenda kufuna sente mu saturation abagenda ozikwata bagenda kuba bangi kantandika okutambulako ewamu nkozese 2000 olunaku nandibadde nina gwenjigirako ne gwendabirako naye omusajja nga akyampisaako obugombe mabega ne maaso n'emmotoka 4 abanyongera busungu olwe mukulu kyagambye nti jambi ejja kuvuga nga sina kufuna financial discipline ate ngenda kufuna indiscipline y'ekiniga ego anga
ebadde yeekwese kubanga gwe otugamba nti omwana wo takyasobola kufuna bya bujjanjabi sente bazitugyeko so omuntu okwefuga alina gw'alina okulabirako omuntu nkugambye nti nga tuyingira covid olw'okuba ali omaze okukkiriza nti kati kino kyetukiyingidde kyetulimu singa abakulembeze abalowooza nti bagenda ku adjustinga bavaayo ne bagamba nti kati enkya tugenda kusomesa kulaga nti tusaze budget mwalina kufuna kino tugenda kufuna kino naye naffe tugenda kufiirwa kino omuntu yandibadde mwangu wa complyinga n'ekyo ekizeewo mu information jjukira emyaka gino ebiri oba esatu gyebudde ate mwamaze okufulumiza road map nga sente azeetaaga nnyo n'okusinga were azeetaaga okuva edda kati kitegeeza bw'atabba agenda kubba ffe ekiseera munnayuganda weetegereze akawunti yo gikebere sente ezigiriko ojja kukyanga kubanga tetulina gavana yoyo kati aliwo yawandiise ebbaluwa akabaluwako nga kafaanana kasalimusale okigira kanoti kasalimusale yawandikira tulina kabanga baba yawandikira handwriting eta okunoonyereza omukulembeze wa ggwanga eri oligino totojjukira akabaluwa kasali singa producer adjustment y'akabaluwa ako nga toyina gavana ng'oyo ayagala okuzannya loolo ya gavana solution ze zige bamaze mukowasinga n'akyusa ekintu ky'obulanga okubanga buddayo gye yali abujje obontegeera ensobi decision zagenda okukola ku lw'obusungu bwayagala okulaga omuzungu waliwo byetugenda okufiira nga twande bifiiriddwa kubanga omusajja agenda kukuweereza mundu yaga agitunde gy'obujjamu sente okole project ate tajja zitunda kubanga wuli yagala kusigaza nga w'amaanyi because ye mulasha mukozi wa mundu ye mukozi yabadde ayina president moga yaddayo ekirawo yamuwaddeko helicopter kubanga yibi ayina bibiri at play bibiri at display yes taina democracy atagenda taina nyanya kwa yalabye nti ono yeetaaga mugambye onaanza kwa wafu yagenze n'ekyanzi nga kiyamutwalidde kati waza yakomyewo na chini return so question yandibadde nti oli agenda towards because kale babadde babba sente ne tufuna kakatono so nze ndowooza nti ekizibu kye tuyingiridde munnayuganda ono ng'amaze okuba nti abadde alinako 10 mu nsawo eno kati ng'agenda kubamu na 5 obusungu bwe yandibadde afuna yandibadde tabuteeka ku mwana we kubanga ogenda kusanga omuzadde ng'atema omwana olw'okuba aganya ogula ekinazi ekyebibiri naye obusungu olw'okuba omwana abbi ekinazi ekyebibiri tiyandibadde nga abuteeka ku mwana yandibadde abuteeka ku mukulembeze aganya okuzannya loolo ye because okushiftinga tuve gye tuva nga tugenda gye tugenda twandibadde tugenda nga tweteesetese we cannot have a leader who has led us for 40 years nga progress yaffe tugiraba tetambula naye nga yagitulaga mu biwandiiko nti tutambula. Why would we be still nga Dubai yatulaga nti you progress within a space of 10 years ne twagala ogendo girambula fetukyalowooza ogenda okwewola fetukopa Dubai fetukopa Kigali kakati bwe bajja ne batulambula wani bajja ne bakulambula bakulekera sente mmeka biki byoyina byokoze so at the end of the day nze ekirowoozo kyandibadde nti oba twandibadde tulowooza nga bannayuganda tuyina munnayuganda akola Munnayuganda asobola akola okimanyi munnayuganda akera ku macha navuga kaboda nabeera n'akaduuka kuga okuyiyanga weekuli but because somebody atukulembera ulanga tayagala progress yagirabe nakolerako alo tribe mje nakolerako no waliwo abantu abamu nakolerako ng'ayagala kuwa omutwalo olwaleero gugwewo ddeyo musabe your progress ng'emuluma tayagala kwongeza sente because awulira nga ayagala kwa buli weziggwawo ddeyo be ng'osaba ye kati kyekimu ne government eno teyagala muntu ono agende mu maaso otunira project yaabwe ya PDM eraga nti badde n'okufuna trillion emu 1.1 trillion within this financial year ne bagenda kulaga ate zenyini bagenda kuzibba bagala nti naye nga bazifulumiza nga bakoze ki bazebbidde kati ebyo munayagala tagenda kukitegera nti bagijjewo ne bagajja mugamba naye ze twali tukuteereddemu bwe batuggyeko looni togenda kuzifuna nekyo sente bajja kwate nga bakoze eki oba ababba bati baali bategedde ttaamu egenda ne banyakula waago tokirowooza byonna kati buli wetandika okulowooza tutuuseewo tutya wano twandibale tunoonyi twandibale twebuuza biki ebadde bikolebwa ng'owulira buli kanaku tumaze weeks 3 consecutively nga olupapula olufuluma bakulaga sente ezaabuze era nze Katonda musabe ekintu kimu ampeeko obulamu nga buno bwampadde nga gavumenti eno evuddeko ndaba alikolako ka research katono wadde institution emu bweti bwefulumya olabe beeroopako nga bayita mu auditor general byetulabako obulabi biwuniikiriza omusajja nga alina miliyoni 10 awo nagana ngenda kuba nakulira kitongole ekinoonyereza ku
ekikuuma omutindo gw'ebintu ebiriwa mu ggwanga naye omulimu amaliza kugugula kati biki yagenda okuyisa eyasasula miliyoni 10 okusobola okufuna okuba chairman wa board olowooza asobola okugaana okufuna ssente ze okuyisaawo eddagala effu era kyokumaliza nga olowooza olina asimanyi gali mpita wanga naye akaana ogenda kukazaala kati ebizibu ebyo bitwolekedde tulowooza ntuli zayingira simanyi baziyita kiisi naye bagamba kugikozesa ozaala buzaazi naye nga agikubya amala kubanga naye tatutaganye na mutindo gwakufuna mulimu ogwo yagusuubula fenge eggwanga twetengeredde okweyimirizaawo nga tetwewoze fenge eggwanga twetengeredde naye omuntu gwe tuyina yatasobola kwetengerera n'astandinga n'agamba kubanga baminisita bayina olw'okuba yabafuna through a bribed system amugamba bwonkwatako nange nkutegula kati alina kubba system ministry bagiteekamu ssente naye nga ziyita mu bwisi pipeline kugenda gizigenda twetengeredde kubanga toyinza kugamba nti tetwetengeredde nga twasobola okuyisimirawo ne tugamba nti etteeka ligenda kuyita oba tutya ne liyita kati enjawulo yandibadde nti ng'omaze okumanya nti ndeseewo amaka ga kitange ngenza okutandika agange biki byolina okuba nga okola ne weefiiriza ebyo byolina okwefiiriza oba wali oteekako ettaala neesulangako kitegeeza waliwo byogenda oggala kati evaako emisala tesiibako oba ontegeera kuba kati gwe weesasulira kati otandise okumanya obuzito bw'okubanga biiru bagireetera amasanyalaze n'ey'amazzi kati awo wetwandibadde tutuuse ne tumanya naye lwaki tuggulawo ne tugamba nti paalamenti egenda mu ba MP 604 ebyo n'omanya nti obisalawo n'obigaba bannayuganda nti bannaaye ngenda kusalako obusazi ku nnamba sigenda kujongera naye akakiiko kabyokona kafunizanga ebigenda okuwona bagenda kwa miliyoni 2 eno katulaga nti kagala kusasula salary wa trillion 7 kitegeeza bwe tunayonako bafuuka 6 ne baminisita bagenda kulinnya in the same currency kati expenditure yayo tegenda ku districts bazisubira okuba 155 kuva ku 14 constituency 39 kati ebyo byonna bikulaga omuntu eyavudde maka ga kitaawe alina okwetengera naye akyaspendinga nga atanaba kuva ki maka ga kitaawe nze ndowooza nti tuyinza okuba nga twogeza obusungu nga twogeza ennaku eri eggwanga naye byonna tubyogera kuba ekifaananyi kyetufunye eri abakulembeze si ekifaananyi kiwandibadde olowooza nti kyekyabadde kituufu wowe twetaaga okutandikira okumyumyula ku kuspending oba ku nsaasaanya ssente ezo obaoliawo tulina administrative cost enene emu ekitundu kyayo oba ogutundu gwayo gunene nga bubbibwa ovanku muntu nga yakulidde gavumenti okumala emyaka naye nga akyalina ba ghost teachers naye nga akulya ministry eyo mukazi we bano bagamba abaafa mu covid nkugambye ovanku muntu nga yakulidde gavumenti okumala emyaka 4 naye nga alina ba ghost teachers naye nga ate minister wa education babeera bonna kati ebyo ng'okya abogenda kufuna bangi kubanga eri nga amaze okusala omusaala nga tumaze okugamba nti batandise okusala omusaala olw'okuba gavumenti ekyafuna ssente abasajja beeteeka mu ministries 5 ng'ali kupeerera omuntu omu ng'ali mu departments 5 gyonna afunayo salary afunayo omusaala kati bagamba ghost naye nga omuntu y'omu yateeka abantu 10 kubanga yamanya ensasula yaabwe ono ali minister of education ono ali mu ICT naye ng'erinnya lyerimu omuntu y'omu because be bali abaana oli beyayogerako abaana b'abalwanyi baffe kati nomaliriza nga ekitone ekyo kyandibadde kigenda mu bangi kigenda mu bantu batono ate abataagala ggwanga kuddiza they don't want to invest here the same person Mukulu Museveni yagamba abo baleke tobakolako lifestyle audit kubanga gye bataala ssente twagala kumanya naye nga ate ssente bakoze eki bazibbye wano twandibadde singa wiiru ebeerawo ku bakulembeze kuba nabatugamba economy erisu nga ne beetereeza nga tasobola kutwala mabaati gatwala ku kiyimba kya mbizi n'akola ebintu nga bitutwala mu maaso amabaati g'abantu ontegeera kati ebyo byebyandibadde nti twekubyekubye tutya ekyokubiri munnayuganda yejje mu kiri ekya I don't care syndrome kyekiseera atandika okubuuza naye eddwaliro lino liri ku health center 4 lyalina okuba nga lirina maternity nga lirina tutiikinge bubokisi obwo bwe tulina okudimandingirako ebintu ebituufu kiri mukama wange muganda wange kyeyagambye ekya accountability there is no way you can demand for something you don't know munnayuganda yalowooza nti politician walaja namugamba nti eddwaliro lino lyandibadde lizaalisa lyandibadde likuula amanyo lyandibadde likola ki okusira ku byebalocatinga omusajja waba asindika ssente zigenda okukola eddwaliro eryo asindika ebyo bamubalidde niyo ogenda kukola katembooko ng'evuga ng'egoba abantu ku makubo kuba bagala kuzimbayo katale kubanga waliwo ebijja naye nga omuntu oyo tebandimugobyewo namukuba kubanga baafuna dda ssente zibateekerezeka gye bagenda but because waliwo yazirya kutagala kukwatako tumaliza nga ate munnawe ensi ono yakola ki yabonaabona so there must be that political will that will by the leaders abasajja b'eggwanga tu
Bugundi yabulirawa governor wa bank kwa bano tugenda yaliko yafa ne gwanga ne lifa tebannaba kulonda governor okay wabiko bayambyeko okubaddiramu naye nga tetusobola kubanga tulina omuntu y'omu yagenda okutubulira ebintu wano we tugenda wosi wangu lwaki si wangu omusajja okujjako sente n'akutaka conditions zifaana bwe zityo olina okunoonya abagenda okukuyambako naye abakuyambako ate bongera bali busungu neyanziza nnyo mwami Alex mwami Mayanja omukulembeze w'eggwanga Lumuyaga bwe yali ayogera ku nsonga wakuteeka lino ery'ebiseega nti teri criminalizinga omuntu yenna just bw'abanga ye kyekyo ekikula kye wabula bano ababiyingizaamu abaana bato abali innocent oba oli awo etteeka birisinga okwatako naye waliwo aŋŋambye nkubuuze tituvunname nze nabagamba sirina budde budisikasinga kukola tteeka naligenda kuregulatinga abantu abakulu byebakola nga beggalidde mu bisenge byabwe obudde si bulina ekyokubiri omanyi nina consciousness empya etteeka eryo baalikolera abantu bani bananyiniryo bani abaali basinga olyagala bani abaali basinga obutalyagala in between lies the answer naye nze nzikiriza nti bw'okulembera oli muntu omu yawandiika that once you fail to plan you plan to fail omukulembeze bw'obanga ofunye omukisa nga forces zonna zikyakkiriziganya naawe for over 35 years n'olema okulayinga foundation of systems eggwanga n'oli micromanaginga n'operatingira mu crisis mode tabekalamojja baabano balina emmundu kitubatwalira amabaati ate nago ne gatatuuka abagalidde nga be bakulu government. So the question about tufukamira oba tetufukamira my answer is yes, we must kufukamira kuba tuli basiru okuva ku bukulembeze bwaffe. President Museveni yekangabiriza ng'omusajja gwe bakutte nga benva. By now Uganda yandibaddeko ne foundation naye kiki kye yasonzeeko mbo kino we kiba kigenze kale tunaatambuza kino yayogedde ku mafuta amafuta twagalinyamwe kuuli President Museveni yakoze ekibi ekirisakiririgo ku kyebisiyaga yagaseeko genda Russia. There must be consequences. Tosuubira nti nno tibano abagenda Iraq ne bakuba ensi ne bagiteeka ku ttaka bagirangira kuba na byakulwanyisa ebizisa byalo bwe bamala bakuba ne babibabuza nga tebabiraba naye ng'eggwanga terikyaddawo abo tebasonyiwa. So President Museveni yanobye mbadde ojjukira President Bill Clinton we yajjawa ndeeremu nti amaali mu katuni nga Bill Clinton ali ku lubaawo atuziza the class of the African leaders naye nga buli kibuuzo Museveni yawanika omukono agamba I am impressed by this boy called Muchebeni. Now that cartoon tells about the relationship Museveni has enjoyed with the West. Okiwulira? Now waswalule again yanjigiriza okusoma obubonero nambeemu okutegeera nti West is wrapping up the Museveni era either balina kye batugendako naye ne Museveni tatudde. One mwasooka ne muwulyako nti UN operation offices zaagala kushiftinga zidive Entebbe zigende Nairobi. Kyakomawa. Next, human rights yo yakoze eki yagenze. But remember waliwo sente za DGF bilioni 6 ebyo byonna bw'ojja obigatta awamu bitegeeza ti consistently the relationship between the West and Mr. Museveni ebadde efa at a very terrible rate. What we have seen is a climax. What we are yet to see are the consequences. Ntegerekese. So this debate temugifunza ku bisiyaga. Ebisiyaga is just annex to zoli kye yataddewo. But there is a lot going on. Mwena sagala mwerabire. Nti there are some countries in West feeling fair on how Museveni handled the oil issue. Number 2, amawanga gakoye Museveni Congo. He's sabotaging business in Congo.
aina issues nyingi. Museveni is having blood nose. Somalia America bamusibe bako Somalia kati Museveni Somalia ngaba kube kyokutale. So he's a wounded man and is isolated mu masanganzira. I commend him. Yabadde alina okubaako gy'alaga. Yadde tasobola kubeera mu political dilemma nga ye bwagitutaddemu fe abeefudisi. Naye nze ngamba nti abantu batandike kwetegekera kino ekipya kye tuyingiddemu. Okiwulira bino bye tubadde nga tusinika amannyo bwe bakwata ku CPS aba Human Rights Watch ne bajja ne bakubye nnyo naye nga abakukubye ate be baba traininga. Kakati ebyo bigenda kuggwa. Tugenda kati ku kye bayita okulowooza without a box. But for me, nze nga awomerwa ebyobufuzi, I am seeing a very huge silver line at the end of this tunnel gye tugenda oyingira. Lwaki abantu baffe babadde so reluctant, babadde bali disconnected, bintu ebiri sensitive abantu baffe tebabibeeramu. Naye byabali yeni sikini kati yagenze n'asooza simanya message semakula media houses ziri eyo and they have swayed the population to watch that nonsense. Number 2, tubadde n'abasumba bagaba ebyamagero. Ogenda funa visa ya America, gyoli mu America gyogenda ogenda fuuka mulangira, bigenda kuggwawo. Because what America is going to do is also going to close its borders. Tetukyakuddayo genda mu America. But the question is, are we welcome in Moscow? Tunabikuba ebyeyo Moscow. Tunabikuba Beijing. Kakati awo system egenda tufunziza mu kakolido kano ke bayita Uganda. Naye nakugambye nti ekirungi ekirimu. N'atema ebikata bya lumonda ajja tukusula mu nnimiro takkiriza Uganda Revenue Authority okujja okubala ebikata bye nga president akyatambuza oluseregende lw'emmotoka 57 nga kuliko n'ey'omusawo Omuganda, toilet, efumbiro na buli kiramu. Nkitegedde? So nze kyensinza okwesunga nti bw'oba otunuulidde amawanga gonna aga transformings gabeera ne situation eri impossible. Abantu ne bajja enkonge ku mutwe ne bajja ekifu ku maaso ebintu ne babirabanga bwe biri. The moment they reach that stage, awo nyine mwamanja njagalira okubuuza wano mu Uganda tunasobola okubikuka amaaso nga bw'etu bintu tubirabe straight. Tugenda kubikuka amaaso kankubulireko nnyabo eno Uganda ebadde mu transformation. N'ekibuuzo kye babuuza oli that can we adjust? Yes, we can adjust. We can adjust. Lino essaga likono okuyinaayina ng'embuzi eyasize ensuwa. It is caused by indicators tuzijja kuba kulembeze. So no buli bwenguzi bujja kendeera. Abuli bwenguzi tebujja kendeera. Ekigendo bukendeeza si scarcity mu sente yazze. Ekigendo bukendeeza nti kati abantu bagenda omuntu abadde nga luli abeera contented n'omutwalo gwe. Omutwalo gugenda tuuka ekiseera nga gugula kikomando. Omukwatwalo oguba gugula kikomando. Omuntu bw'anaatuuka ng'ekikomando ky'omutwalo tekikyamala MP abatamuyimirira mu maaso. Kansala abatamuyimirira mu maaso asobola okuwuliriza omupoliisi oba omusawo oba omusomesa gw'omusumba ababadde nga bawoza leeta ekimu eky'ekkumi, leeta ekiweebwayo kyo, simanya kwata ku waletiyo balaba ezizitowamuko. Eryo essaga liko ligenda kukoma. Number 2, tugenda kuyiga okukola okusinga bwe tubadde. Mwami Mulwana yatugambanga nti Taiwan ebyo ebyuma ebikola plastics ebyo Taiwan ababikolako beebakaawo ku mashini. Bo obulamu bwabwe factory. Bw'ozuukuka ku ddeekayo wano ng'otuula ali ku mashini ng'otandika okukakkalabya egya mashini. Shift yo bweggwako ng'onaabako oli wadde mb'oyingira obuliriwo oba n'ogenda otambulako naye eri ewaabwe enguudo tuzitambulirako bwereere. So we are going somehow, we are reaching there. The challenge though is eggwanga lyaffe awe tulaga lirirayinga nnyo ku bantu abakola abalina exceptional discipline and talent ng'omusajja yatukolera Covidex. Twali tuli stranded omusajja n'atuleetera akantu oba kawonya oba tekawonya. That was an innovation of the time. Kati awe tulaga nga sente zikendedde twetaaga abakulembeze abajagujagu innovative. Bahidi Amini abaga nti amafuta obe Kenya gaganye. By example zigira ku gaali era emuyenga yavirayo ku road master. Ne bano betulina one bali dull. They are not creative at all. N'ebintu ebyangu bibalemye okweyambisa to turn around life. Babadde nga balirayenga ku philosophy
of abundance. Bwe mubba million 5 wano era twalizavingayo ebitaano ebirala ebisobola okukola nga shock absorber. Now once that money becomes scarce egenda kukaka okulowooza bano babamutulaki simanya taata we yawayo endiga ze zonna muki bamuwadde kampani ya airlines tekolangayo yadde sinje 10 bannansi bajja kukwata embooko batambule bayite ku security guard bagende mu office za executive director b'ebitongole ebyo babakuba embooko. Awo revolution zeje enkolerera buli lunaku ejja kuba emaze taking off. Njagala tuwonzeko ensonga eno naye bwe bali batusomera budget weewaawo n'okwogera State of the Nation Address ya President Yoweri Kaguta Museveni yatubuulira ku byenfuna by'eggwanga n'atulaga emikutu egiyinza okuyitwamu okusobola okulaba nti ebyenfuna byaffe oba oliawo tuva we tubadde n'okweyongerako eddala nga mwali muzina enteekateeka za government PDM emyoga okonno gattako ebyobulambuzi gattako industrializations n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Wendeetera ekibuuzo kino nti ebyo byonna nga bwe mbimenye n'ebirala bye sisobodde kwogera bisobola okutuyamba okweyimirizaawo because Mayanja bw'abadde ayogera tulaze tulina options ennyingi awo okwewola tulina wangi naye tukooyo okwewola ebbanja lyaffe likula buli kaseera. Kati okumanya ebyewuunyisa tebigenda kuggwa mu nsi eno bategeddeko mu bajeti ewedde baafumyako bilioni 9 okuyigiriza okunywa kaawa nga bw'okwata akakopo n'okajja wano bilioni 1 okatuusa mu bbanga bakamalamu nga bakuwa certificate diploma oba kiti kitegeeza katuukira wano abeetabamu mu kusoma nga bilioni 9 zikoze ekigenzo oba baali bagenda tukiikirira ludda wa eyo Kushima Japan. So ebitasoboka nsaagala nnyo biwa attention mu budget eriko Balaze nti ballocating they are projecting to use 60 billion okuscaling abavubuka. Yes. Ne tolirabayo tamwe financial year gwako ne baganda to skilling abavubuka emitwalo 3 in these different regions. Nti babadde gumu mu Uganda babadde mu central northern you never see that. Ne allocation ye kinene ojulya nga bakoze eki babagitaddeko ye parish model bagaye bataddeko 1.1 trillion naye nga basuubira bagenda kwewolako muguno oguweddeko batuga oli parish ejja kubefunye 10 twagenza okugalawo nga bagamba 18 kwa 25 naye jalina kubya myaka 5 nga bakibala bwe batyo zijja kubanga zikoze kinga zizze kati omuntu akubuguyaza kulokuba yagala afuna akalulu n'atasobola kutuukiza ekyo kyakoze bamuyitaani mukuusa mulimba mubbi ekimukubyo naye kati abannayuganda babaguyaza ne bakola ekintu ne bakola decisions ze batayina kukola just because omuntu abaleeteddawo ekintu ekina ebigambo ekintu ekikwekeddwamu mu kyo emyoga bitegeeza ki why of all words banoonya myoga bitegeeza ki what does it mean parish development model as a model oli mu kuteeka mu trillion ku kintu kyoyise model wega oli mu experiencing on something you tochana wadde proving scientifically. You are drawing an example out of an example. Yes. Naye kenyini ali mu kugezesa naye amaze okusalawo ne sente zagenda okugezesaako nga ziri ridiculous ogamba otya nti abantu ogenda boyeza million 10 nga totegedde ennamba y'abantu ameka bali mu kitundu ekyo kati ekyosuubira nti scientifically kigenda okukola nga abantu waliwo parish erina abantu omutwalo ogumu naye nga nayo giweereza million 10 kiba kigenda bozidibairinga buli bagenda kufuna omutwalo ogumu and you want them to develop kati nze ebyo saagala wadde okugamba nti waliyo family ya Museveni yakulaakulanya abantu bameka ng'ezinzidde ku myoga tebyaliwo ebiseera ebyo kati tebyaliwo lwaki tagamba abantu nti ddala nabba ssente kusobola kugula nte n'entunda ente zange zenteeka ebweru amata nengatunda therefore mukole ekintu ekituufu ekigenda otwala mu maaso nga maze otujjako ssente kuva eza America tuna option egamba bannayuganda now is the time bwe tuba twagala kufuna ku ssente eziva mu bazungu bano tulime kino so that you have enough sente ezenjawulo eziyingira nga zivudde mu muzungu wadde yazikumye mu loan naye nabyo ogenda omuguza oddemu oyingize almost the same rate and the same currency and total amount efaanana gye yakuggyeko solution would be that coffee gwamaze ate okuteekamu lwaki of all batunywesa coffee nonti majaani kubanga majaani agaluma western region wano eastern region bayitirivu oba ntegeera emwanyi batandise okuzirima ne bazikwasa omuntu omu nga marketing ayirwa aboogo
mukulu we makamu yawasabo batunda nte. Therefore tuli mukubugo nze mmanye ekintu kimu tubuziddwa but because tetuconcentrate nze ku kintu ekimu oba bibiri ebinza tutwala mu maaso tubuukira buli kintu naye nga basuubira okukibuukira ate bakulembeze. You cannot have a one person called Mr. Lwabo nga ya marketing kawa n'atuuka n'okuzimba ennyumba zitamanyi ebweru nga zibakolerako sample space wano wali coffee hub. Do you know how much we invest to have that hub in Dafa? Tatubimanyi. Nawe ulya bulizi nti ennyumba gye bagenda okukolera coffee hub naye agimanaginga ye mukulu Lwabo. Lwaki ali mu central na limemwanyi siko bakwasa part of that control of that same infrastructure house. Ebibuuzo ebyo binene. Ye Munnayuganda ye mukulu oli kyagambye nti Munnayuganda olw'okuba kati atuuse n'ategeera omanyi twali tukyasoma jjukira bulungi nga muzadde ofa ababeerako mu kisulo muzadde obajja n'akulekera omutwalo n'agamba nkomawo omwezi Saturday jja nga akukyalidde Saturday n'akulekera omutwalo walyanga kibubingolooza akomawo naye bw'atajja Saturday eddako ng'omanya kati bwe mama dencha alina mu bbiri zirina okuntambuza paka lwanajja kakati kyekiseera Munnayuganda ategeere tibwaba badde aspendinga nga looza alina wagenda okuddamu okutola because alina MP wagenda okugendako because alina meya wagenda okugendako atikule tofali ajja kugenda omugendako nga takyayina kwa tajja kuba n'ezo zaakoze ki zaafisi zaawo kyekiseera Munnayuganda asooka ategeere kyekituufu ekyanoola kikolebwa kirina kukolebwa kitya kuba tunakurealizinga buzibu bw'olimu tosobola kufuna solution. Munnayuganda ayingira atya mu nsonga ze? Munnayuganda anti lwaki zibadde zaani zibadde beewola zibadde ziranasangawa bwetuba bali emitwe mwebe tuwongayo eri population yange wezeza abantu 4.5 million mu mpole wate bagenda okwewola sente zijje zikole project bade bazigirayo ku Munnayuganda emisingo tetugimanyi oyinza okuba bakakusinga mu bintu nga 5 nga tomanyi kubanga batugamba ennyanja bagisinga bukimu kisingeyo bijja kwanza nga biweddeyo nga Munnayuganda yalina okuba kubanga bwebanga rate joina okusasula sente zoina okusasula bazitadde ku 1.8 nga tubadde twewola nga buli Munnayuganda azalina okusasula 1.8 bwe twongerako tugenda mu million 2 kati gwe Munnayuganda lwaki ogana tukirimu nga zibewola gwe musingo lwaki gwe musingo ono akimanya ali mu myaka gye egisembayo mu bukadde akuze awede bagabagana kusabiratinga simanyi birthday ya myaka 79 kiba kitegeeza ye nga afuluma takyagana kumanya ebyo ali mu kwewola because yatugambye loan zikade zisembyeyo yekka yabadde azisayininga yazibajjako ba MPs ndaba nga yabadde akola ki asalawo tokyalina governor kitegeeza Munnayuganda bebanga babyogera tubagenda kwewola zino gwe n'ogamba bugambe beewole ojja kumanya nti omwana wo bugenda kusasula zibutaalya naye yansiza nnyo Mwami Alex njagala omulamu gwe tuguveko naye nga tetunaba waliwo comments ezize omukulu ono agambye to use an analogy Mr. Museveni aged 80 okusisinkana Putin of 8 years too nze mbalabanga ebita by'ebikanja bya Kwete ebibiri nga biwangana amagezi kutya bwe binaavaamu wakiri akendo bukadde magezi teyandifuze wano mu myaka gyonna singa ali musiru bukadde magezi ensisinkano zino ba summits zino kulembeze ogwanga zagenda kuziyinza okubaako ziyinza okuvaamu ekibala ekiyinza otuyamba nga Uganda wakati obuzibu bwokkanze bwe nnina President Museveni tibahabulwa tali presentinga Munnayuganda. That is the only problem. Yeah, President wa Uganda. It is one thing to be a president of Uganda. It is another thing nti bannayuganda mu mirimu gyonga president wa Uganda bosoosowaza ndoza kasule taliwo wano be bali ne kigambo ekyo country first. President Museveni yakyogera tumukase namuloza nkolerera mmwe. So trip we yazo gende Russia to discuss a new dispensation bani be yatadde kunyonyi a new partner bani be yatadde kunyonyi babadde ba minister abo yesterday bana be lazeko omwana ne badde bana be ne bisajje bibasanyusa sanyusa mwoza yagala nnyo fono bwa mulaba wati ku TV nga ayogera oluzungu aga ne kisajja kino. So that is the only problem, but singa President Museveni yatambudenga Paul Kagame bwatambula. When Kagame goes abroad, yes, you can see Rwanda he has moved. Era again teziba za RPF. By the way, sulirangako Kagame bwayogera kigamba RPF. We in RPF. No.
Rwanda. He will never identify. President Museveni alina ebigambo ebi. The NRM, Uganda. Okitegedde. Now, bwe yagenze eri yavuddewa. Because what presidents do, but ours is an emperor. But ne emperor, bw'aba n'agenda mu summit ng'ezo, abeera ne council gy'atuula nayo. Kati bwe tubanga IMF World Bank, because Museveni eno message teyamu surprise. He must have got yabadde agisuubira, in fact yaludde nawo. Okitegedde? Therefore, President Museveni yandibadde kati atuula ne bannannyini nsi. Mu parliament oba mu formations ena nabaga abanange. Waya wetulaga wazibuzibu etteeka ly'ebisiyaga teryali lyammwe mu abasiraamu. Si yemmwe mwasinga okwekalakasawa. Nze nga president wammwe nali nina kuwagira kyammwe. But these are the consequences. What do we do? Genda kerasha mwe mugamba mutya. Wakitegeera? That would be the most ideal scenario. What did General Yoweri Tibahabulwa do? Yakutte mukyala we. Bakwata omuwala waabwe omukulu. Oyo nnaku zinatera okwogera ne Katonda bakulogoota no bakwerogoza nange simanyi. Kakati ne bagenda ku trip. And yani abadde asasula bill gwe. So sisobola kuteesa nti gye yagenze tufunamu. Because kiki kye yatutwalidde batutegekera omwoleso Warabu. Omudaala gwa Uganda wagula. Naye nga twogedde ekigambo industrialization kuva mu campaign za 96. Gwaliko amatagalato. Very well. Naye what did Rwanda exhibit mu mwoleso ogwo? What did Kenya exhibit mu mwoleso ogwo? Kenya did not only exhibit the tea leaves. It did not exhibit the tourism of Mombasa n'ebitundu ebirala. It also advertised something unique to Kenya. So what was Lato Milk? Na Uganda buli lunaku ku mawulire batuwandikako our maize has been rejected by our neighbors because of aflatoxin. Do you think waliyo muzungu asobola okugula Lato Milk? Neyanziza Mwami Mayanja. Ogwo omulamwa katukuteeka ate awo wennyini wetukutadde tukwatate ku nsonga endala. Ensonga eno ekibiina kya Forum for Democratic Change twebuuze oba enavvuunuka embeera gy'erimu onaaweereza n'onaaweereza naye njagala tugigatte wamu n'ensonga ya roadmap ey'akajja etongozebwa akakiiko k'ebyokulonda tuteekerateekera ate okulonda kwa 2026 bingi ebyali mu mulonche eyo bingi nnyo akakiiko k'ebyokulonda bikavaayo okutangazaako obaoliawo n'ensonga ate ez'enjawulo naye ngenda kubanga atandika still ndooza katandike ne Mwami Mayanja tuwozeke kya FDC tuyingire mu kya roadmap. Mwami Mayanja, Forum for Democratic Change wetwogerera buli wiiki tubaawo n'ekivaayo tuba alipoota bwe yafuluma actually twali wano notugamba tulindiridde ebinaava mu alipoota n'esomebwa era ne wabaawo ne recommendations ezakolebwa naye wano gy'oli abalamu wano nnaku ntono nnyo emabega retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'avaayo n'agikubamu ebituli tuba twakamaliriza okumulaba Dr. Frank Nabwiso yali ku kakiiko akateekebwawo okunoonyereza ku kye bayita data money era omu kuba actually eyasoma alipoota oba eyasoma ebyava mu kunoonyereza kwe yali akoze n'avaayo n'atwanukula n'agawaayo naye alipoota za banki y'ensi yonna nazo baziyisaamu amaaso yes also yokka naye n'ategeeza nti Dr. Kizza Besigye yalimu okuwa obujulizi obwali bukakasa okwemulugunya n'ebyo ebirala byonna bingi nnyo ebimu zisobodde kubyogerako mukulu Ibrahim Ssemujju Nganda ekifo kye yaliko ekya party chief whip mu parliament bakimujjako ne bamukyusa ne bamureplacinga ne Honorable Yusuf Nsibambi n'ebirala bingi nnyo oba oli abimunyiza obutabyogera kubimalayo naye ekyebuuzibwa mu kavuvo nga oba mu mbeera eno eriwo ekibiina kinaasobola okudda ku kkubo liri lye twali tukimanyiddemu oba kinaasobola okuvuunuka embeera eno eriwo nabadde ndaba Honorable Salamu Osumba omukutu ogumu ng'ategeeza nti yeefumiitirizaamu okumala ebbanga eriwera nakizuula nti ekizibu ekiriwo ekikulu kyapowa. Well, bassebo ne banyabo
ebigambo bya FDC si bye byangu ne bwoba nga oli mwogezi bibuzaabuza naddala nga oli munnansi ng'era olina abantu abakulaba ne bakubuuza lwaki kino wakyogedde. Nja kwogerera nnyo leero bwe tufaanagana bwe twenkanya emyaka mu kibiina kya Forum for Democratic Change. Asebe ne banyabo mutubeererewo tuli mu kusoberwa abasajja abakulu abakola nako be batusinze okutusuula eddala. Abasajja abakulu be baliwa ogamba ba elda mwami Nabwiso naye abakulembeze b'ejjinja mwami Nabwiso you see Abaganda tuli bagezigezi tulina olugero ga nti tewali wali mukka watali muliro. Bw'olondebwa ku Elders Committee ekimu ku kye bakusuubiramu is not only to rely mu biwandiiko mu constitution and what have you, naye bakusuubira okuba nti olina omukululo gw'ennono n'enkola ebyo tebiwandiikibwa okitegedde naye ebikulu nnyo binforminga organization eyo nebigikwatako. Kakati mwami Nabwiso report gye yatukolera ekibuuzo kye yalemu okuddamu bamutumaki yesetingira ekibuuzo alongo newe tibamutumye a constituting a committee causing a reconciliation. No, that is not ekyo si kye bamutuma investigating habit ezze n'obubonero bwe tulabako. Habit yatuyingiramu waliwo ekyatuyingiramu nekikyuse neeyisa yaffe nga kyetaagisa abasajja bakulu abaluddewo nga tebatunulira mu constitution yokka, not just evidence, because by the way babatuma to investigate not to inquire. Okiwulira? No, tebalina kye baakola bo baakola kirala, because even if it was inquiry it would lead to a conclusion ena relevance ku task gye baabawa. Conclusion yaabwe gwalabyani yagitutte bannakibina abamu bagitutte nga baani ekyali mu fundamental ate nga kyekyali kivaako obuzibu kyekya constituting subcommittee eyo kaali kalulu ku ngeri gye kaali kategekeddwamu nga amateeka gamenyeddwa enteekateeka nga bwe tugimanyi bagivuddeko batandisewo bipya wakati kati bakutte ku kintu ekiri sensitive membership y'omuntu ne baga nti waliwo ekituleetera waliwo amayengo agatuleetera okukola betubadde tetukolangako abantu be batamanyi nti mweno season twandibadde twaissuinga party cards on a national wide drive era twandibadde tugamba nga tetunakuba na kalulu nti bwe tugenze mu mobilization and recruitment kakati ekibiina kyaffe kizitowa abantu miliyoni 12. That would be the case. Ku mulundi guno akalulu kakyuse nnyo nti ewange eruzira abalonzi 15 bakusinkana ku St. Stephen Church balina okubanga batuukawo 10 ez'okumakya kubanga experience yange nga organizer mu FDC Nakawa bwe tuyita meeting ku ssaawa 8 tuba tutegeeza ku 10 kola mwewera ku 10 naye nga twatandise bakowoola ku 8 ate bwe tugimala ku 12 abantu bagwawo 3 ku mulundi guno abantu 15 bajja on time bakeera aleka bajja mukaaga namba 2 ne bakalulu so prompt nga tewaliwo kwemulugunya na kuki mu ddakiika y'okubiri ne bagwawo to the extent ndinakuuma ekifo teyakola ki basebe ne banyabo bino byali tebirabwangako mu myaka 2 aga FDC oba je n'omuntu oba Dr. Besije oba mukulembeze eki ne chairperson wa electoral commission Dani Mugalula gwe twagenda tukutte ebitoji wallahi yatuwa systems eziri transparent kati ebintu ebyo nga bitandikiriza abantu tebebuzanga nekiki lwaki tuva ku luguudo lwaki mutusindika kutuyisa mu kamooli anti tewabaawo amaanyi ag'ekizikiza agatandise okuinfluencinga systems zaffe ekigambo date money ne kigiramu awo ne babatuma mugende munoonyereze is it true that there is an influence which is undermining our processes, which is taking us away from the promise of democracy? Aseba ne banyabo ze chanzi je enviri ku mutwe
ebyokukeera ku makyanga najja nankumbi yeetooloddwa abeesefusa abatambadde engoyi ago si mawulire naye ekyammalako enviiri ku mutwe kwe kulaba party chairman because nze ebimu ku byanyiiza kwe kulaba Waswa Biriggwa nga walampa ekikomera. I don't care oba kyali kiki naye kunze nga taata kyali kikangabwa jjajja wange mu kyalo yankubira n'agamba mmwe Biriggwa tafudde ensi twagiteeka ku bunkenke omusajja omukulu myaka zipressure zimwewalampiraeyo n'agwa wansi n'akutuka n'afa ne mulinda ng'omulamuzi omukulu agende mu National Council abavubuka abagolole tumba yajja ati abula mazina tuli ku kibannange emubbiri nti musonyi Biriggwa yeerabira ate era nkinenyeza ne Nandala nti bw'obeera party chairman wa organization as big as FDC you must separate ebibi eby'obuntu ku bya institution. Biriggwa ng'omuntu oyinza okuba wasonyiwa abaakuoffendinga but the chairman of FDC you couldn't allow such okugenda bwe bityo kitegeeza nti bwe tunaakwata obuyinza anabbanga bw'anaabanga mukoddomi wa mbuga nga tutunula eri wakyaliwo omukisa ogwa FDC okusigala ekimu because akavuyo akaliwo kakati waliwo we bayise mu disciplinary committee kuliko Lord Mayor Salongerias Lukwago kuliko Honorable Mubaraka Munyagwa kuliko abantu abalala ab'enjawulo actually nalabeko abantu kuliko 7-8 wakati awo be bayise mu kakiiko akakwasisa empisa bagamba bosi bakugendayo akakiiko tekaliwo n'ebirala bingi nnyo bye bagenda ekirungi kya FDC kitubadde tulina system gye tuzimbye ng'erabwa n'abatali munda. Number 1, President talina powers zibonereza eyalondebwa delegates conference asobola kuloopa buloopi mu disciplinary committee ate disciplinary committee nga tennaba kuprovinga muntu guilty or not tosobola muwa kibonerezo okitegedde kyegamba. So that was a political piece of drama etegekeddwa omuntu ali guilty of something okiwulira. Okay. Number 2 obuuziza nti party neefuna omukisa muna asobola okudda basebe ne banyabo sorry nokusalamu ekibi nga tonaddamu luli mwogezi w'ekibiina Honorable Ibrahim Semujunganda yagamba takyasobola kubeera mu kibiina ng'akulemberwa POA ne SG. abantu bategere FDC kyeki FDC si kigambo bugambo FDC FDC si saati busaati eno ya blue si Besigye si Semuju si Kitebe najja nankumbi FDC kasero akenzikiriza ziriwa we are one Uganda one people. Kati omukulembeze mu FDC ayogera ku mawango yaba avudde mu kibiina ffe tulagirwa oyo butamuwuliriza dumutululako yadde omwogerako aba avudde ku ki. Number 2, we are following democratic processes and we are underpinned ku kigambo transparency. Byonna bye tukola birina kuba bya bwerufu. Mu constitution yaffe mulimu akagambo we are zero tolerant to corruption. Now those are the values that informs FDC. Kati FDC esangibwa wano wentudde ku stage ya boda ku taxi eyo munimira abantu baffe gye babeera nga bakola ki era ndowooza otandise okulaba where the party exactly is batandise okuteeka ekigere kyabwe ku ttaka ab'ejjinja nabwiso bamufuumudde bamugambye ne Busoga tetukyasobola kuyita wa kitiibwa because tetulabangako wa kitiibwa atalina kitiibwa okitegedde. Okay. And it is going to be more ekisinga obukulu aliwo ebintu biri ebigenda okuhappeninga. One waliwo delegates conference eri mu process. Okay. Delegates conference egenda kuleeta abaaleeta obukulembeze bwa POA ne Nandala ebagenda okujja. The issue is the nature of elections. Kale bwe tubanga National Council exonerating accusation ya bad money, that money. So lwaki ate akalulu kakyuse nnyo era lwaki kasigadde kakyuse ng'olukiiko lwa district olw'Ewakiso balulondedde Lubaga division ku Kitebe. Nera kudda mwami Alex naye soko tuwe ensonga ey'okubiri. So mbadde ngamba nti party yaffe erina different power centers bannamawulire zibasumbuwa era bangi bawandise mbu ekisumbuwa FDC Besigye kubeera nga yava mu bukulembeze naye asigala alina influence kuki
ye security yaffe kati gwe tebereza amusinga bagamba nti ekibiina yakyezimbirako atambula nakyo nabagamba kati ye Christian movement bagizimbira kwani eyo ebeera argument yakutujja ku mulamwa buli organization buli kintu ku nsi kizimbibwa ku individual. America was built on someone, Britain is built on someone, Uganda is built on the Christianity movement. Uganda was built on Dr. Milton Obote. Well, Mayanja njakudde uwo. So basically in fact Dr. Honorable Salam Joya tugambi si founding member ye foundation. Naye aziza Mwami Alex ndaba osanyuse nnyo wetulize ku nsonga eno naye ebintu bino bibaddewo mu bibiina by'ebyobufuzi ebiwerako especially ebiri ku ludda oluwabula gavumenti. NUP muyimiridde kyenkana ki oba munywedde kyenkana ki omuyaga guno oba oliawo bwe guli baguze? Ekisooka ddala guno gwe mutwe gwe njagala okwogerako ekitono ku nsonga lwaki ekibiina kibwa bantu. Like a political party is made up of people. Abantu ababakkiriza mu ndowooza eyo eyabukulembeze bw'ekibiina kyebeetembeeta. An ideology that is being fronted by the leadership of that party. Kubanga ojja kusanga omuntu ng'aganze nzikiriza muntu ono naye omuntu oyo amala kuba member wa kibiina ekyo olyoka omukkiririzeemu. There are very few people that ababadde convinced nsobola okubeera mu political shade ya independent era bo tebatakuba na bamemba. Kakati mu lyaato eribbira temubaamu muwanguzi. Ekyo kinozo kimanyi bulungi nti tetusobola kubanga tulaba bannaffe betufaananya amabala agamu nga tulwanira ku sayidi y'emu ne tusanyuka nnyo ku ebyo babayitamu naddala nga the constant factor that is causing their differences and this unity ng'eri ku ssente oba ng'eva ku ssente. Njagala okutegeeza nti bw'obanga otambula oli ku kkubo waliwo akuli maaso avuga n'afuna accident. Bw'afuna accident nga gw'omuddako emabega omuyitako oba oyimirira n'osobola okumanya ekibaddewo ng'oggyeko eggwanga Uganda okukyuka ti n'okumusemberera poliisi ejja kubuuza olaka gw'omukoonyi waliwo tudduka tuvaawo binyansanga nkoto. But ku kino ku sayidi emu gye tuli twandibadde tumanya nti omuliro ogusituse eri kozi yaagwo eba bad money teweeyibaala newe esobola okujja. Question enkulu ennyo era fe eri mu tusumbu era gye nnina okubuuza ne muganda wange, if the money came in nga sente zajja kuziŋŋamya kibiina, there is no single member eyandyagadde ekibiina kiziŋŋame kulwa sente ezizze. If the money came in for mobilize kuba nti zikozesebwa ku mobilizinga kibiina kifune ettutumu eyazifuna yandibadde abanyonyonde zino za ku mobilizinga kibiina tufune ettutumu. Singa ne mobilization yatandika ddaka kyanga zijja. So that is the difference because money is bwaba kuwa sente bazikuwa for reward to facilitate your work or for payment. Kati ekimu ku byekyo bammemba kibandibadde balina okubanga banyonyolwa gwe yazifuna wazifuna ko kutuyamba kuki bwe bagenze mu kola report tebafunye tebaddiddwamu bibuuzo ebyo. If the money was ezajja nti zaali za mobilizinga ffe tufune tutumu ng'ekibiina tewali memba wa kibiina yandibadde alwana sente zijje yafune tutumu. Naye ate tewali muntu memba wa kibiina asobola kukkiriza sente zingire ekibiina nga zikuza muntu omu ayagala okukula alinnye ettabi ne bayagala okulwanyisa batule ku ttabi lyerimu nga bagamba tugenda kulwanyisa ggwe ate atuwadde sente. Therefore, if there is any element egamba ntukuwadde sente olwane nga ffe boolwanisa ffe tuzikuwadde kitegeeza oba otuwadde sente tuziŋŋame gye tuli. Kati ekyo kyongambye nti munnange mama aza kufuna accident ng'ekimufunizza accident nina okukitegeera abadde avuga bubi abadde tateredde tutambudde tutya okutegeera nti ayambibwako. Therefore ekibuuzo ekinene ekikulu ennyo FDC ekyalina obusobozi obutereera nekomawo ye ebuyina kasitaba banaateeka application oba solution ewatuufu werina okubeera. Tukwatagana nti bwe bazuula nti ekizibu kiri ku ono application of the solution, application of the punishment negenda ku batuufu ne baweedinga out the problem because society bwemala okwonooneka
nyabo society bwe mala okwononeka atubba n'atutta ne bamugyamu ne bamutwala eruzira fe tulowooza nti society ebeeteredde we tuli naye singa tutwala ate omukyamu nga abakoze investigation nga tunoonya omubbi atta abantu mu kyalo ne batwalamu atatta bantu ne baleka watta eno tusigala tukyetta naye nga aliwo omusibe kwe kubanga tulina ADF nga tuwooza nti twasiba mukulu naye ate eno tukyetta tulina Jamini mukulu gwe tutatwala mu General Court Martial naye ADF ekyagenda ati awo kyekingana naye wano okufuna solution FDC okuddamu n'etebenkera n'etambula gweyina okukwatako ayina kubanga kyekizibu si kwe kutundula envunza nga oli mu kutundula sayidi ndala naye ng'envunza okolaki gerekamu therefore eyakoze ripooti wabanga naye agenze kuwawe bagamba nawe tewakoze mulimo gwo the issue would be twayagala kututegeera ebibuuzo bino sente ezayingira zaali za kuyamba kyekibiina bwe ziba tezayingira ng'agamba tezayingira proof that nti ezakola ki tezayingira so nze nzikiriza nti ekyayina naye application waawo weegenda okufunira solution if it is reprimanding the wrongdoers ebenga obuvunaanyizibwa obwe bwa portioninga ku muntu omutuufu si kujja muntu mu society nejjamu omukyamu nejjamu atali mutuufu ate nerekawo omukyamu kubanga awo tegenda kuterera egenda kusigala mu division nze mugambye mu ggwanga eribbira temuli mununuzi temubeeramu muwanguzi fena tusobola okuba nga tugenda kubira because bannaffe tufaanana nabo era oli agaba ssente yaziyisa eyo newaffe asobola okuzireeta era ffe tulowooza nti twandinoonyeza bunoonya kuyiga tuyize tutya okuba nti ku bino ebiriwo tetubisekera mu busekezi naye how do we get to know nti bannaffe abafunye abaagala okuba nga bayingiddwa namujinga oyo bamugemera wala in fact najja nakumbe teyandisembedde nekukubaawo ennyinyi teyandibaddanga asembera lwaki any person that works fault okudisorganizinga ekibiina eky'abantu abafidde yandibadde mubi nnyo kubanga Museveni akugamba mu katabo ke bakugamba buwa betraying nga struggle yawe mu kulwana eruwero wesimiranga ekinnya no nga kikumala obuwanvu bwo omutwe ne gusigala mu bbanga ne bagukubanga olaba bwabanga tulina omuntu yakola ekintu ekyo ng'ateeka discipline mu kutalya mu balwanyi obutalya lukwe obuteryamu lukwe obutafulumya amawulire gaabwe obutanona ssente nkyamu kuva bweru obutakola biki nga weesimiranga kinyonyi ne bakutta therefore wandibadde waliwo principle egamba nti akoze ekikyamu tumuweedinga out naye gano ge makubo ge tumugiramu than for okuveeyo eno ne tugamba nga tunenya bunenya bano nti bannaye muli mu kwekuba because DP we yatandika kati ogenda okumaliriza nga olabira ddala mukulumbidde ng'agambira ddala nti yetusobola okuba ku ttabi yerimu nga tumulwanyisa how kisoboka kitanga okubanga mujjawo yagamba nti nimukutekera mbaga ofumbirwe mu maka ge gamu nga yakutekera embaga mawe ateke embaga ddala tugende mu kulonda nga reformu zigenda kuyamba ffe nga olwedde ye gyali kati wabanga abantu bano abali mu kukola bino baagala kujoyininga mu mawo bano bandibadde tulonya apportioning of the responsibility ku ekyo kye tulimu kati okituladdeko percentage kifa okutuuka wano nga FDC tunaatera okuwunzika era tunaatera okumaliriza show yaffe y'olunaku olwaleero naye kati tunaba kubanga tuwunzika roadmap lugendo lwa 2026 olugendo lwa 2026 nze nina ekizibu kimu nti ogujuba na bugujubanyi gwa electoral commission ng'obuukira 2026 nga LC1 n'akalulu abakyala aka January ne February tutuwadde roadmap nga bongezaayo bo bennyini statutory instrument gye baataddewo negenda mu gazeti yatulaze nti parliament ebasabye mufulumye roadmap ey'okulonda LC1 and 2 before we even get that all we saw in the news nti banaveerinze 2026 when's the January issue ebyandisose ebyandibadde bisooka nti kyetulina ekiri okumpi kyekyero LC1 tetulina kukyeteekerateeka twagenze ku 2026 kiriwo ekinene ono mukulembeze wa LC1 ye mutono kati awo babuzabuzanga abafuka banaabanga balinga mpale za gundi kubanga tukyali kukwebuuza tulonze tutya LC1 roadmap ya LC1 efulumaddi tulina kugifuna so muna Uganda bw'otunuuliranga olabanga solution yo eri mu 2026 giwe attention bw'otunuuliranga solution eri ku ebyo byolina okutegeera olwaleero weewe obudde obutegeera ebiriwo olwaleero ofune solution there and then kubanga okutuuka kwa 2026 kuli determined by what you live today bayanguye nnyo kugambye half term exams
eza 2026 ziggwako November emyaka 2 kitundu tunaba wadde okutuuka wakati awo onafulumiza road map kikyayagala okwachivinga kwe kusooka okumanya nti FDCDP NUP bagenda kuleta bakulembeze eki either mbasigazeyo gye bali naye bafootolereyo ebyo naye abyagala zizimu kutaje zitunulidde nga leeta road map no kuteekateeka kwetegeka mu budde bwe beteekateeka kwero siwanu bwe beteekateeka kwero siwanu nga bakyabuzayo emyezi 6 nga babulwa sente ate Museveni ye muntu atakirowooza nko mulamu bwe ntasobola kubanga ali mu ntebe eyo nga waliwo akantu konna akaliko ke bayita legitimacy nga takayina yakaluluke alowooza nti kalina okubaawo regardless of akero siwanu kale kino kikuluma nnyo nti gwe lwaki olowooza omuntu amala emyaka 4 nga takulaba nko mu face oyagala omulemesa okulonda omuntu kwalaba buli lunaku there are people that will die nga talabyeko Museveni mu maaso but there are so many people that cannot live a day without seeing a chairman else1 bayitako nabo kukyala kubanga babeera nabo baziika nabo balya nabo babeera nabo obadde ayinza okwerondera abantu kubanga owulira nga oyagala kubasigala ngo you patrol them through that structure you have created kati ekyo kyekizibu kye tulina nti gweotunda 2026 nsigadde ntya mu ntebe eno naye ono ali okumpi omuntu agamba nsazeewo ntya ku muntu wange ankulembera omuggyeko ekyo kubanga owulira nga oyagala mumusalirawo tuwulira mu lugambo baagala kukyusa system of election ls1 baddeyo mu ballot box ng'olina ls1 chairperson gwowa emitwalo 12 n'omutulimbalimba nti abeerawo n'abeera comfortable kubanga gw'omuleka mu system nabba tuganye okumukyusa tufune omutuufu otulemeseza okukyusa tutekewo omutuufu agenda tuyambako tell me lwaki ls1 nga amaze okusayininga ku ndagaano emirundi 3 tuyita ate minisita yabajja atabakanye embooko yandivugidde kuwona ls1 nolwokuba tetwetaba bulungi mu mulonda nitategeera byalina kubanga akola tulinda simanye omusajja w'ettaka minisita w'ettaka n'abakooba ajja atabaganya abantu batunda emirundi 2 nga chairman yasayininga waali kati abo embooko balina okuvugira nga twabalonda nga tubamanyi nti be batuufu naye tulina budde ku butegeera ebyo tubuukira 2026 munnayuganda kityoyagala kirowoozeeko kitambulireko kifiireko focus on what you want mukalulu kano mwemuli akalulu okabeera muno kubanga muzze mukavumirira ebbanga lyonna sika amazima abali ku ludda oluvuganya gavumenti sika amazima kalimu emiggo kalimu n'ebirala bingi nnyo bimubadde nga mukwogerako 2026 tasobola kubanga yagenda okulitamininga obulamu bwange obwolwaleero obulamu bwange obulwale bwendivinga bwebirina okubanga bugenda okutamininga 2026 bwempitamu bwebanga tunakutereera sobola kulowooza 2026 because speaker yamala okuwangula oli yali avuga kipiki ekinene era amanyi yagenda okumalako 20 paka 2026 from nowhere muziike obontegeera so you cannot think of so much of what is going to happen after 2-3 years notandika giplanningirako we would be tulwana nnyo tumukulwana nnyo kiki tulina okufuna olwaleero tukifunye siibula abatulaba mu nsonyi wenyinza okubanga njogeddemu n'obusungu naye olumugenda netubeera mu eyo tone ne muudu oyo okusobola okubanga tugusa ensonga tuzoogera ku lw'obulumi tulina eri abantu baffe eri eggwanga lyaffe eri ebintu bye tulaba nga tebikolebwa bulungi kubanga omuntu eyatta abantu nga era akyawulira nga kyayagala okutta abantu teyandibadde nga yateekawo embeera ebuguyaza n'okubuzaabuza nyongera okubagaliza weekend ennungi nammwe abatukyaza tweyanza nnyo tusiimira nnyo ddala tumira Muna batugobera ba NUP chairperson wange wa EMC Madam Masima Lukamba I salute you President Yonna US kimanyi conference ejja kuba bulungi ayetwongera kwenajayizinga abantu n'okutegeera bigenda mu maaso nayanze nnyo nayanze Masirisa aba NUP naye nja kukibuuza olulala Mwami Mayanja nsaze ezizeewo lugendo lwa 2026 kakikuka ebyokulonda katulaze nti ko keetegefu nnyo muli beetegefu ekimala nga muna byabufuzi nze nasanyukidde roadmap ya electoral commission nga electoral commission tenejja nalina press conference nga ngamba banna byabufuzi ebiseera ebisinga tuyingira mu kalulu kikeerezi netubuguuta nane tukola tutya nenga kali kalenda twali tukimanyi nga tukwata nga tulayira 2021 tujja kubeera ne saaka endala 2026 Electoral Commission obutafaanana na agencies za government endala nze njagala giwa credit it has taken its time yo nekola waka waayo nemutuleetera mwe musalewo it's a proposal bo balowooza nti kakati bino na bino tujja byetegereza tubadde nga twogera ku constitutional reforms specifically nga tutajetinga electoral reforms Electoral Commission mu roadmap egamba nti we must allocate time
kino tukijewo kubanga mu 2011 abantu basaba reforms tebazifuna 2016 parliament yabagamba tetulina budde 2021 batutereddeko ekigambo the independent electoral commission. So electoral commission nayo mu kyokka ekigamba nti teri contented nti abantu buluni ndi guli mu reforms ezikwatagana n'ebyokulonda tibabawe ekimala, so they are creating room. Omupiira kati bagusindisa eri ffe ba actors. Bano befudisi banandala abaweza netegeka genda mu kalulu 2026 electoral commission ekugambye sente zeyagala okukozesa ne beyagala okuyitamu. What are you doing internally? Don't think about time. Mu political contestation, what is the principle? Principle CLC1. Government yamala emyaka nga terina LC. But tulina governor. You're talking about LC1 chairman. So yes, LC1 chairman ya mugaso nnyo kwozukukira kwosenyeza amanyo but what is his contribution towards the progress of Uganda politically, economically, socially and what have you? So tosobola kuteeka LC1 elections na general election ku mizani yemu. Lwaki? General election climax fountain of honor ya handra budget ya ina signature ku byobugagga byafe eby'omutaka byonna ye would you rather tulonde chairman LC1 tuleme kulonda president nabo bounzika chairperson wa LC1 talinayo teeka limugana kukola mu budde ne president wa Uganda tumulagira ti government ye enobwegwako because tuli bamukisa fina president omu akyusa. So kati ekisanja kya Yoweri Kaguta Museveni we kyaggwako ekyattiba habulwa Yoweri kyali kirina time frame wekirina otandikira era nga ne constitution emulagira nti bw'oba omaze gwe okulayira ate mu budde buno olina okubanga okoze bino wamanga kyamane so ntakola ki tabirina. So nze njagala abaana byabufuzi abali ku opposition tulekerawo okwagala ebyangu. President Museveni ngo tuzanya naye yeetwala obudde naye subjectinga ku hardships in order to think better. Fetulowooza tigwe tuvuganya ajja tuwa sente atuterekere terrain ebeere smooth tujja tumwogerere ebigambo tumukube ajja tukwate mu ngalo nemwe bali ku bakalu tekirinawe kyali kibadde mu nsi. If we want to dislodge Museveni we must pursue the hard way etya mufe munda tukyayina debate akalulu kagattako kyenkana ki towards okumobilizing abantu towards the desired chi. That debate has failed to evaporate. Mu forces ezimu era waliwo followers ezigudde. Lwa debate eyo abamu nga bagamba gwogamba nti akalulu is a wastage of time. Naye we tunaakatuukako nga twegalira mu nju basebe ne banyabo ensi etambula egenda mu maaso tedda reverse. Akalulu ka 8 kaali kabi nnyo naye aka 9 ko kaali kalungi. Oba akabiri abiri mu mwaka joke kabadde akalungi. But life goes on. Kyetulina okukola kwe kwejjukanya nti nagana amawanga galina zi democracy zetu benchmarkingako tebazizimba overnight. Wabula zaatwala abantu abali conscious ate nga balina okwagala ensi yaabwe okusukirira ku byetaago byabwe. Kakati President Museveni bw'abanga yeetegekera 2026 nenga ne sente tewali nga America yegambye nzigaddewo. I think by opposition to the opportunity they are in. What does this bring to our side? Esawa zino nze nalina proposal tugende mu electoral commission nga tuyita mu parliament tusabe electoral commission ewandiika omukago gwa coalitions etuwe symbol. Okiwulira because waliyo ba independent nga tebagala kubeera independent naye mu system tewaliwo that something that gives them allowance to belong to this ideology but work with this what? Formation. But this is the time we must look at the roadmap to picking up positivity eziriyo tuzeyambisa. Basebe ne banyabo bannansi akaseera katuuse tuddemu twefumiitirize ku bunnansi bwaffe naddala ng'endaga bunnansi bwaffe ze-expiringa mabegakawo batugamba okutuwa empya okutuddiza empya ze bazizza obujja ekyo nakyo tetukisobola nga bannansi kugamba nti bwe banzaala nga ndi Munnayuganda nga ndi Muganda siba ne expiry date ne bwe mba nfudde nsigala ndi ki
ebyo nabyo bwe tuba tetusobola bimenya biveewo mukama katonda abankuumire. RS Hanson webale nnyo kubanga olaba agamba warm welcome straight to Mayanja Mukajanga. Webale nnyo kubanga akooli nnyo mwebale nnyo mwenna batugoberedde abakomentinze abasharinze obubaka tubufunye nnyo mwebalire ddala. The voltage gaba amasannyalaze gennyini buli lunaku olwokutaano ziba ssaawa emu yakawungeza okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze omumbejja Luwedde Lilian okubanga njikutuusaako naye ng'ate olunaku olw'enkya The Interface Show ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye ku erinnya so togisubwa okuva ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi okutuukira ddala ku ssaawa 6 ez'omutuntu. The Interface togisubwa so ng'ate Snaptalk ku ssaawa 12 ez'akawungezi ejja kubaayo ate nayo togisubwa. Mbaagaliza kubeera bulungi mwebala nnyo mwenna bwe tukoze tusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.